Nagambye nti abasumba abamu bajja balina endowooza zaabwe, abamu bajja nga tebalina mirimu, nga talina mulimu ddala talina kyakuddako, nga Katonda tamutumanga, talootangako Katonda amutumye, naye yajja n'akola kyaki nga talina kiddako. Naliko n'omusumba ng'omusumba yayimirira wali asimbisa abantu leyini. Nagamba kati gwe ayagala kuwaayo emitwalo 10 jangu osimbe wano. Kati gwawaayo akakadde jangu musimbe wano akakadde kadi jangu wano jangu osige mu mafuta. Jangu osige mu mafuta kati gwokya amafuta gwokya asooka dduka musine asookawo. Kubanga abantu bonna ababuulira enjiri abasinga tebalina experience emala, kubanga abasinga tebalina connection ne Katonda. Abaliwo kati abasinga tebalina connection ne Katonda, wabula connection bagirina mu byawandiikibwa. Omuntu asobola kusoma ekyawandiikibwa n'amanya ebyawandiikibwa ne Bibiliya yonna n'agimala naye n'asigala nga musadaasi w'abantu. Ate ejjembe limu bw'oba olireese nga togenze kukola nga bamaama Fiina, kubanga bamaama Fiina ye avaayo mu lwatu, naye ono sitaani owakakati kati mulongooseemu. Aba alina linnya lya Katonda, yeteekako erinnya lya Katonda kubanga akimanyi lyerikola. Ayagala kuwamba awambe bano abantu abalina endowooza zaabwe ensiri okuluma, n'osanga mu nnyumba mujjuddemu ensiri ne zikuluma, n'olwala n'oziyimumi, nako kaba kabonero kakulaga nti oli muwambe. Emmese bw'okukulumba agamese ne gajjula mu nnyumba yo nga ne bw'otega kamaso akanyobwa emmese tesobola kukalya. Ziseka busese. Ako nako kabonero namba 1 nti omulabe yakuwamba tekwefuuza. Olega bulungi. Ensekere. Okubeera n'ensekere mu ngoyi mu mutwe. Ensekere. Kanako kabonero nti guli muwambe. Kabonero ka buwambe weenoonye bulungi nti newankubadde osaba newankubadde osiiba tonaba kuggulawo wali, tonaba kuba connected ne Katonda. Yes, kubanga neighbor asobola kuba n'ebiku naye ng'ebiwo tebiyingirayo. Singa oba olina enkolagana ne Katonda nga wasumulwa, neighbor asobola kuba abiyina n'abifulumya n'abikunkumulira ng'ebiwo tebisobola kuyingirayo. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Tukwebaza omulungi akyekuumidde ku mukutu gwa UG Now TV. Tukomyewo ne mwami Robert tumusange eno Kira Bulindo. Sebo wasuza otya era gyebale gyebale yebazibwe oyo ali waggulu ennyo ow'ekitiibwa era atukuuma emisana n'ekiro. Aliisa ggwe ali mu ssabo, nange agenda eri mu kkuŋŋaaniro. Aliisa omutemu nga ye tasosodde. Yebazibwe ekitiibwa n'ettendo tukimuddiza kubanga w'amaanyi era wa buyinza. Oyo Katonda omutukuvu yebazibwe. Amanyanga bulijjo tusingwire Mirembe Robert. Sinzire wano Kira Bulindo. Bino ebigambo bye njogera nandibadde sibyogera, naye lwakuba nti nalondebwa mu Bwakabaka obw'ekitangaala okuweereza abantu musobole okutegeera nti ebikwatagana n'Obwakabaka obw'ekitangaala. Ate ekyokubiri mutegeere nti waliwo Obwakabaka bwa mirundi ebiri, Obwakabaka obw'ekizikiza n'Obwakabaka obw'ekitangaala. Bonna nga bufugira wano. Bonna nga bufugira wano, just okutukulosinga bukulosinzi ne tuyingira mu buli. Okuyingira obw'ekitangaala tekiba kyangu. Okuyingira obw'ekitangaala tekiba kyangu naye kuba kulondebwa gaba maanyi. Kubanga oweebwa amaanyi. Si ffenna nti tusobola obuyinza. Si ffenna kubanga eri ensi ey'omwoyo eri late. Kati tosobola giyingira ng'olina amaanyi ag'emmere. Olina okusooka n'owewuka. N'empewuka.
nenva ku mmere kyoyita ekisiibo oba akati ensi ey'omwoyo nti tosobola kugiyingira amaaso go sometimes amaaso go gano ag'omubiri tegasobola kulabayo kubanga gazitowa gamanyidde bulijjo okulaba biki bino ebyabulijjo okulaba ebya bulijjo emikono gyo gino egy'omubiri tegisobola kukwata eri ate gyoba tegirina maanyi kukwata eri oba tolina maanyi omubiri teguba na maanyi omubiri guzitowa eno eri tegusobola kutambulirayo eri mukozesa mwoyo eri tukozesa mwoyo kubanga eri okugenda mu Amerika lutemya lwa liiso ng'ogenze te okomyewo eri mulina sipiidi nnene omwalina amaanyi tulina sipiidi nnene abooluganda mbaaniriza nate mu linnya lya mukama waffe Yesu amiina enamba yange y'essimu nabagibateerawo nti eri 0756550509 y'ensonga lwaki nze Robert navaayo nti waliwo abaana emmere gye balya nebakozimba nebakozimbya nebakonziba emmere ekyo bulaba nti omwana bw'aba akyali muto tosobola kumuwa popcorn n'azirya tosobola kumuwa muwogo n'obwomugoya tosobola mumuwa n'omugonza yetaaga omumere obulireyiti ng'obumonde amenvu kubanga ekyenda kye kiba tekikyali yensonga kiba kikyali kito yensonga lwaki Mukama Katonda yanteekawo nti abamu ze tuyita ku kyaki mpozi tuziyita kyaki ekkanisa naye twalizise fellowship abamu bazita fellowship era fellowship ekuŋŋaaniro gye mukuŋŋaaniro fellowship birina enjawulo ne kyaki era birina enjawulo ne kyaki fellowship kyaki weekuŋŋaanira kati kyaki be bantu kyaki be bantu be baffe fellowship kyekifo kwegamba twalibadde tugiyita oba tempo twalibadde tugiyita tempo kale tempo naawe oli tempo ya mwoyo mutukuvu omwoyo mutukuvu ali mu nze tempo oli tempo ya mwoyo mutukuvu naye kiri ekkuŋŋaaniro kyeki mu Luganda kale lwe Luganda ekkuŋŋaaniro be bantu we bajja ne bakuŋŋaanira kale liri kuŋŋaaniro kuŋŋaaniro kubanga tempo you are temple of the Holy Spirit ate oli yaliyita essabiro kakati essabiro twandiriisa essabiro nedda essabiro ddala nekyaki ddala kati essabiro kyaki mwesabira essabiro kyaki mwesabira ate ffe abalala tumanyi nti ekiri kiba kizimbe ali n'ekirala nti essabiro kyaki mwesabira ne bwe tugamba kyaki mwesabira kiba kikyamu kale nti kyaki esobola okusabira buli wamu wonna naye ate kyaki bwe tugamba ekkuŋŋaaniro kyaki mwekuŋŋaanira kyaki mwejja n'ekuŋŋaanira kati bwe tugamba essabiro tujja kuba tukikyamizaamu kubanga bwe tugamba essabiro osobola okusabira wonna weoyagadde osobola okufukamira mu kisenge kyo n'osabirawo nga kyaki yekikola osobola ruumu eyo nga kyaki yekikola yesabiramu kati essabiro gwe gwasaba olina ekifo mwosabira osobola okufuula ekifo kyona ssabiro n'osabirawo gwe nga woosabira kati eri abantu bagendayo kukuŋŋaanirayo kuweebwa amagezi oba kulya emmere kyetwaliyise kulya emmere ey'omwoyo nga tuliira wamu kakati yeeri gye tuyita kyaki toyanziza nnyo toyanzeegeewo tuno wetutandise tulaba ne mwami Robert tumusanga kira naye Robert waliwo ekibuuzo ekyazze okwo ku mutima oli ng'abuuza nti ekibuuzo kyali kikwatagana ku bino ekimu ekyokumi oli ng'agamba ebyo ebiweebwayo bagamba tukiwaayo mu kkanisa
nti ziba zigenda oba ssente za Mukama oba zigenda kukola mirimu gya Mukama oba ki. Bwe nfuna omuntu oba bwe ndaba omuntu nga kituufu yeetaaga obuyambi ne nkwata ssente zange oba ekimu eky'ekkumi kinandiwaddeyo ne nkimuwa n'ava mu buzibu bw'aba alimu. Nsigadde nkoze omulimu gwa Mukama oba mba ku byange? Okay, first of all, sigenda kusoma Bayibuli. Lwaki tugenda kusoma Bayibuli? Abantu abasinga betwogera ebigambo kati Uganda weetuuse kansooke njoge Uganda weeri. Uganda weetuuse teri atamanyi Bayibuli. Ate abantu bano babasomedde Bayibuli okumala emyaka mingi. Buli omu amanyi Mukama. Buli omu amanyi, si buli omu amanyi Mukama, buli omu amanyi Bayibuli. Okay. Nga mu scripture mwe beetooloolera naye tebazikwata. Kati sigenda bawa scriptures kubeera n'ozibawa era zijja sigala. Naye nze nja bawa ebintu nga bibiri. Akati waliwo ebintu bingi ebikusike nga abantu abasinga tebabitegeera n'abakwata Bayibuli bennyini n'abasoma Bayibuli bennyini. Abasumba nga nabo byabasuukako tebabitegeera. Kati baba batusomesa biki? Babasomesa bo kye bamanyi. Experience. Omanyi buli omu alina experience. Buli akwata Bayibuli aginako experience. Kati omu asobola kukwata Bayibuli n'agamba nti alinako experience n'akwatayo ebyawandiikibwa nga biibyo n'atandika kutambula nabyo. Naye ekyo tekimala, tekitegeeza nti amanyi nnyo ebya Katonda. Kubanga okumanya kuno tekuva mu Bayibuli. Okumanya tokwata bukwasi Bayibuli n'ogisoma olugamba nti otegedde Bayibuli. Oba otegedde Bayibuli ng'eki ekitabo. Oba otegedde Bayibuli n'ebyawandiikibwa mu Bayibuli. Okutegeera kw'ebyawandiikibwa, waliwo okutegeera kw'ebyawandiikibwa n'okutegeera Katonda. Byanjawulo. Waliwo okutegeera ebyawandiikibwa n'okutegeera Katonda. Anti ebiro ebyawandiikibwa yali message ya Katonda. Yali message ya Katonda, yes. Tekigamba ntegedde Katonda. Waliwo nsobola okuwandiika ebbaluwa yange n'ogisoma n'ogitegeera naye n'otantegeera nze. Gwe yagiwandiise. Kubanga nze bwe mpandiika ebbaluwa si buli kimu kyonna mba nakiwateeka mu bbaluwa omwo. Mba ntadde mu byenjagala bitegeere ssaawa eyo mu budde obwo mu mwaka ogwo ne mu biseera ebyo byennyini. Nkufunye kati. Kati nti abantu basobola okutegeera ebyawandiikibwa. Oli n'ategeera ekyawandiikibwa naye kategedde Katonda. Nategedde Katonda. N'ategeera ekyawandiikibwa n'adduka n'agenda ku buli naye Katonda tamutegeera. Omulala n'ajja n'asoma Bayibuli n'ategeeramu nti kimu ky'ekkumi. Nti kimu ky'ekkumi kiba kyani? Kya Katonda. Naye tategedde nti kimu ky'ekkumi ddala kirungamizibwa nti kiba kyani. Era kikola mulimu ki? Omulala yatugamba mbu ssente zo bo bazeekozesereza bo nga bo. Kakati edda ensi nga tenakula, omanyi kati ensi eno evudde wala. Ensi bwe yali tenakula kimu ky'ekkumi kyalinga mu bibala. Oba olina matooke g'oleeta, oba olina lumonde gw'oleeta ng'ensi tenakula, oba olina ente gy'oleeta. N'essaawa zino bwe kityo bwe kiri. Kati ssaawa zino waliwo okuvuunyisa okw'essente. Kati woba ogenda tosobola kukwata ttooke n'olisula ate oliteekeko booda nawe olisasulire. Ojja kukwata ettooke olitunde olifuuze olitwalire mu nsawo. Kati mu kyamateeka nga bagala sigenda kusoma byawandiikibwa, byonna bengamba ebintu bagenda bitegeera. Abitegeera ajja bitegeera Omwoyo Mutukuvu. Ekyamateeka Bayibuli yali egamba nti muleete ebimu by'ekkumi n'ebiweebwayo mu nnyumba yange mubeeremu emmere. Muleete ebimu by'ekkumi n'ebiweebwayo mu nnyumba yange mubeeremu emmere. Mu nnyumba y'ani? Eyiye ya Katonda. Kati ennyumba ya Katonda saawa zino tusooke tubuuze ekyawandika, tukibuuze bano mwe tugenda kubanga kati tugenda kusomesa bintu bya kintu kikulu. Si byakudda wali ku muzindaalo kuleekaana, kunyumirwa, abantu bakululeekereke si byakunyumirwa. Tudde mu mazima nti muleete ebimu by'ekkumi n'ebiweebwayo mu nnyumba yange mubeeremu emmere. Kakati saawa zino ennyumba ya Katonda yeeruwa? Nti ennyumba ya Katonda
we yeerowoozezza okuteeka erinnya lye ye yeerowoozanga n'agamba erinnya lyange kati lijja nditadde wano ne twabiraba byali binene nga bw'oyingirayo olina ekibi waffanga nga tosobola kuwangalirayo tosobola kuwangali ofa era kyovula nti abantu we bayingirangayo kabona yali kabona bw'ayingirayo bamuteekanga olujegere mu kigere kati olujegere olwo ayingirayo awatukuvu yatutte ebiweebwayo bino agenze kusabira mwenna mu abasigadde eno yali eri mu kateni wabatukuvu mulimusigale temulinda kulaba biri eri nga kateni ziri tezinayulika ye bw'agenda yagenda n'olujegere mu kigere ye mabega wabangayo amaanyi ga Mukama ye yayogeranga ne Katonda butereevu bwagenze natwala ebyawandiko Katonda yayogeranga byayagala nebyatayagala kubanga waliwo etteeka erigamba nti omuntu bw'obeera nga musajja nga tolina maanyi ga kisajja tosobola gendayo tokuŋŋaana Katonda abookya ng'oli musajja nga tolina maanyi gaki oba endiga yakutomera toyingirayo eri emabega ga kateni bw'oyingirayo nga Katonda abookya yamanyanga atya nti ye talina maanyi ga kisajja akati gali amateeka gaaliwo kati ngamba ono kati nga nze mmanya nti bw'obeera nga gwe Kristo oba gwe kabona kakati muze mukuŋŋaana abantu babakwasanga amateeka bagateekanga mu miryango gyabwe ng'alumu bagakwatanga ne bageesiba wano akatambaala ako nga bawandiiseeko amateeka ago ne bakeesiba wano mu kyenyi ng'olina okutambula amateeka omanyi tolina ddimenya kubanga w'olimenyera wonoofiira akati omukyala bw'abanga ali mu nsonga z'ekikyala teyayingirangayo mu kyaki gye bayita mu kyaki teyagendangayo mu tempe togendayo kubanga bw'ogendayo Katonda ajja kubookya bw'obeeranga olina eriiso limu togendayo kati ate Mukama yali takimanyi nti olina eriiso limu ate nga ffenna tuli baana be oba tuli bantu be okubeera n'eriiso limu si Katonda yakutonda nti olina eriiso limu Katonda yatonda abantu ffenna nga buli omu olina amaaso gaaga abiri kati ekyatuuka ku liiso naye wabula ekyatuuka ku liiso limu wano mu kugezaako okusobya amateeka ga Katonda embeera eyo weyabeerawo bazadde bo wano kubanga ogwo kiringa kikonde nti Katonda yakukuba mu liiso eriiso eryo ne liziba olw'ebyowakola oba maama wo bye yakola kakati awo obutano obwo nobeera kubanga singa yali Katonda nti yakutonda n'eriiso limu ate teyandigambye nti gwe w'eriiso limu tojja gyendi tojja gyendi kubanga olaba n'ebiweebwayo bye baamuwanga ng'embuzi bw'ebanga ya liiso limu nebazaako ne mugimusaddaakira abookya mwenna abookya tukuteesa mwenna abookya bwe yabeeranga nnema ng'erina amagulu asatu Katonda abookya mwenna saddaaka nga tekkirizibwa abookya kyobula nti eri awatukuvu okugenda waaliwo omuntu nga mutukuvu ebyaddala nga n'ebikolwa bye byebyo nga tabisobya nga Katonda atiibwa ng'ate bwe mugendayo oyogera naye dayirekiti nagamba bino byenjagala kubanga byaliwo gamba nti omuntu yenna bw'aba ng'asobeza n'avuma muliraanwa we n'amusobya oba n'amubba yateekwanga kutwala omwana gw'endiga okwetonda kati omwana agutwalira wa omwana gw'endiga guno agutwala eri kabona agumutwalira ewa Katonda bwagutwala eri kabona bwe bakuleeta n'okonfesinga ebibi byo eri endiga eno omala okwatula ebibi byo bino ng'obyatulidde ku ndiga eno oba mbuzi kati embuzi eno bagikuba ne bagisindikiriza n'egenda n'ebibyo n'ebitwala eyo wala neva ku kyalo bagitwala emuttale kati ebibi byo bw'oba obikonfesize kitegeeza bw'obisindise mu mbuzi eno oba mu ndiga kati ebibi byo eno y'ebitwala ono endiga kati ezo tempo kabona omutukuvu gye yatuukanga ani wawanvu tugenda kujja n'endiga nayo tutwerabira endiga nayo tugenda kujja nti yajja etya kati endiga neevaawo
ng'ebibi kati ebibi by'abantu tulaba omuntu afukamira lyasi n'ayatula ebibi ng'endiga teriiwo. Katuli wali ku kimu ky'ekkumi nti kimu ky'ekkumi kino yali principle kitegeeza kwagala. Kimu ky'ekkumi kaali kabonero akalaga kwagala. Okwagala eri Katonda oba eri bantu bannaffe? Okwagala eri Katonda kubanga okwagala kuva eri Katonda ne kudda effe abantu. Kwagala bwe kuva eri Katonda kububuukira kuffe abantu. Kati ffe abantu tutandika kuwanyisa kuno okwagala. Gulinga muguwa nti bwe tuba tugenda nti mukono nti omuguwa gwe gututuusa gw'okwata ku muguwa n'oli n'akwata mpaka gwe gututuusaawo mukono. Kati okwagala eri Katonda. Kati edda ekimu ky'ekkumi kino lwaki bakissaawo nti etterekero bagamba nti muleete ebintu by'ekkumi n'ebiweebwayo mu nnyumba yange mubeeremu emmere. Ako kabonero kakwagala. Edda nti Katonda yabeeranga mundi bwe mba muleese embuzi oba ndiga kugiwaayo Katonda alina by'ayagala bujje. Munda omwo mu mbuzi ayinza kugamba nti nze njagalamu kibumba. Katonda yalyanga agamba nti njagalamu kibumba oba Katonda n'agamba nti njagalamu kataago. Kati ebyo ng'aliira ddala ebyo kati byemutujja ebyo kati byemuggyemu mubitwala ku jjinja. Ku jjinja ne mubyokya. Kakati bwe mubyokya ne mubiwaayo ng'ekiweebwayo. Mubyokya ne bisaanirawo ddala. Ne bisaanirawo ddala ng'ekiweebwayo. Kakati abantu nga kati ebyo mubireeso byakwokya abantu ebyobwayo mubireeta musobola okuleeta ente 1,000 zonna ne muzimukumako omuliro. Mujjamu bino byayagala ne mubiteeka separate. Byayagala bakabona gwali mulimu gwa kabona ne bajjamu byagamba biteeka separate. Kati Katonda bino ne mubyokya ne bisaanirawo ddala. Kati kimu ky'ekkumi kigamba nti oli bw'aba ayina lumonde amuleete eri kabona omukulu. Katonda gye yeerowooza okuteeka erinnya lye temugezaako ne mukola ensobi nti ne mutwala mu nnyumba ya Brother Ronnie oba mu nnyumba ya Brother Robert oba mu nnyumba ya Prophet Robert. Nedda mutwala mu nnyumba eyo Katonda gye yeerowooza okuteeka erinnya lye. Gwe ayina amatooke galeete, ayina muwogo muleete, ayina ente gireete, ayina embuzi ogireete. Kati ekigendererwa tageti yonna tageti ya muntu. Kuki? Bino byonna bikolebwa tageti ya muntu ye twandibadde kumuzzaamu amaanyi. Batya? Kati nga gwe bw'oleeta ettooke mu nnyumba ya Mukama zireeta ebijanjaalo oli n'aleeta embuzi oli n'aleeta ente. Kati nga nze atalina ssente nsobola kugula kanyama bw'aleese ente nze ne ndeeta lumonde awo wenfunira chance nange ne ndya ku kanyama. Bino byonna ebikolebwa tageti ya mutima gw'omuntu abeere ng'ayina essuubi oba abeere ng'ayina okwagala eri Katonda we. Ono atasobola bifuna asobola okugenda ku tempo ne babimuwa bwe baleetanga mwenna bwe baleetanga ebintu bino byonna nga kabona omukulu nga mufumba tebabireetanga buleeta kusuula awo kubeera awo. Bwe babireetanga ebintu byonna oli n'aleeta ente oli n'aleeta embuzi ono n'aleeta emyembe kyolina kyoleeta tugambe kyolina kyoleeta. Gwe atalina ssente mu kaseera ako waliwo ssente za bikoini gwe atalina ssente totaawaana nagenda kuvuunyisa oba olina akamyu leeta akamyu oba olina ssente leeta ssente oba olina muwogo leeta muwogo kubanga kabona oli talina mululu nti yeetaaga ssente zo kubanga ne bwe bayagalanga okuzimba omuntu bw'aba alina emiti olina empagi zo nga 5 zireete jangu twagala mpagi. Ate gwe olina kyoleeta nakufunye dda bw'oba okireese bye tugenda kukozesa tuzimba omulimu gwa Katonda ffenna. Ate bwe tumala kuzimba ennyumba eyo tebeera yange kabona era ebeera ya Mukama tebeera ya pasita kubanga Katonda yeerowooza tumuzimbire tuzimbire erinnya lye ajja abeera omwo. Kati we tuzimba tuba ne garanti nti anaasiima n'ajja. Anti kakati ye yaba yasiima n'agamba njagala erinnya lyange libeere wano.
ne muzimba mwemba musiza ne muzimba kati bino byonna ebireeteddwa bimu byekumi n'ebiweebwayo kubanga wabeera etteeka lyagamba nga nti gwe bw'oba tosobodde kubireeta ku lunaku olwo otereka ekintu kino n'olinda omulundi omulala tebyabeeranga bya buli lunaku byatagetinganga makungula baatagetinganga makungula asiku kugamba nti mu siizoni yakusiga nti ate ojja oweeyo kubanga ente eyo eyinza okuba eriggwako nga tenazaala ate kati ojja oweeyo n'owaayo ki baatagetinganga siizoni kati bwe muleeta akabonero k'okuwaayo kano akabonero k'okuwaayo kano kabonero ka bumu wakati w'omuntu ne Katonda wo kabonero ak'okuwaayo kubanga okuwaayo kuleeta okuwonyezebwa okuwaayo kuno kuleeta okuwonyezebwa oba kuleeta abantu okusumululwa katugambe abantu abasinga batera kulwala depression naddala nga bali mu bizibu nosanga ng'omuntu ali mu nyumba yasobeddwa talwadde musujja talina haniya talina kansi naye ali awo for depression kubanga talina kiddako kati omuntu ono atalina kiddako singa omukyalira nojja nettu oba n'ekisero nga mulimu akatu n'akulaba depression eno esobola okuvaawo ate n'ava ne mu buliri n'afuna amaanyi n'addayo kubanga asobola kufa for depression kati okuwaayo kuleeta amaanyi wakati w'omuntu ne Katonda era Katonda ensonga yaki yateekawo okuwaayo okuwaayo kuno kabonero akategeeza akaleeta obumu wakati w'omuntu ne Katonda nti omuntu aleme kubeera kalya kokka kubanga kalya kokka akuŋŋaanya ebirungi byonna n'abyeyagaliza ye naye nga waliyo munne atalina katugambe gweoyinza kuba oyina enkoko oyina embuzi oyina ente oyina obumyu emmere ogiina n'ennimiro z'amatooke ng'amatooke gengera ne gavundira eyo nga byonna biri ku muntu omu ekitegeeza nti ebiseera ebyo nga bawaayo kale ebibala oba goods bye byali ebirungi ebyokuweerayo okusinga ebiseera bya kakati ebyokuvuunisa ne bawaayo ssente ebyo ebyali ebirungi ebyokuweeraokusinga ebiseera bya kakati okuvuunyisa ne bafunamu ssente naye nakakati ebibala biri bwe byakyuka ne bidda mu ssente nakati bisobola okukola kyekimu naye tebikola anti kakati tebikola Katonda omusingi gwe yali azimbye wakati wo n'omuntu nga tewaliiwo gwe genda n'otereka nti sitowa yange y'ebintu biri muli bivundira muli ebyo ebivundira muli waliwo munno eyandibikozeseza nga ye talina kyakulya abantu ennaku ze baagala kubeera nga be basinga anti kakati omuntu okubeera nga yasinga be bantu kireetedde abantu okuva ku musingi ogw'okuweereza Katonda okuba nti yeeyagaliza yekka ne basigala nga balina erinnya lya Katonda naye nga tebalina Katonda ng'alina erinnya lya Katonda yawulawo okubeera n'erinnya lya Katonda nga tolina Katonda nsobola okubeera n'erinnya lya Katonda olugero waliwo omwana yali bamukuliza mu kibuga naye omanyi bulungi nti mu kyalo waliyo toyireti ez'enkoma mubeeramu ne nabbubi kati omwana lumu taata we yagenda ne bakyala mu kyalo omwana n'agendako mu kabuyonjo bwetuuka mu kabuyonjo yasanga mulimu ekisoera ng'ekisoera kino emabega baali bakirya kyonna bakimalayo nga kyakala naye nga kyasigaza bino ebiiso bitunuulira kati omwana wagenda kusitama mu kabuyonjo yakuba enduulu nayita taata yakuba enduulu y'amaanyi n'agamba taata jangu onnyambe taata ogenda okujja omwana ng'asonga olugalo kukiri ekisoera kyebaali emabega baali bakirya bakimala nabbubi yakirya naye nga kyasigaza ekitwe nga biiso kyekimutunuulidde omuzadde yawuniikirira n'agamba n'akijjayo n'amulaga nga tekirina kyekisobola kukola tekirya ate tekirina bulumbaganyi bwonna ku muntu enswera entono ati kiri omwana kyamutiisa olwokuba yalaba kigenda kumulya kyali kimutuunidde kyekino kyenkuleetera nti abantu basobola okutya ekintu nga kiri ekintu kyavaamu naye nga waasigalawo kifaananyi kyakyo
nga tekikola tekirina maanyi kati Okay. abasinga balina bizimbe n'erinnya lya Katonda nga Katonda taliimu Hey. nga lina erinnya baalisigaza kukungaanyizaako obugagga bwabwe. Lwadde nga tebalina Katonda naye nga baba n'ekibiina kinene kubanga nze bwe nzija tugeze ebiri mu kibuga abantu ennaku ze bagenda wa musumba akola nti bwe nzija ne tusabirako oba waneeno nti mwami Robert alina ekkanisa ye nti bwe nsaba essala yange eyitamu abaana badda ku ssomero nsabye from nowhere fees najja kati kitegeeza nti mwami Robert oba we nsabira wamu naye osanga nti waliwo kyenfunamu nendeeta n'emikwano gyange nabo basabireko ewa Robert. Kati lwaki awo mba nkitegedde nti gwolina Katonda oba mu kifo kino mulimu Katonda kati lwaki ekyo ekibiina ky'ogamba ate era tubalaba nga balina numbers oba abogamba balina ebizimbe abatalina Katonda naate nga ennamba eba yeeyongerako ennamba tekendeera tekola ki nabagambye nti osobola okuba olina erinnya erikwate lye wasoma mu Bayibuli wagenda mu Bayibuli n'osoma nti erinnya Katonda Bayibuli y'Oluganda egamba Katonda naawe n'ovaayo n'ekyo n'ebyawandiikibwa byo n'oyimirira awantu n'ogenda awantu n'ofuna ate amaanyi gali origino gwe ng'omuntu kati gali amaanyi gaabwe abamu sigamba nti abasumba bonna abamu ng'amaanyi gali nti kubanga bw'anaagaleeta n'agamba nti oba katugambe n'agamba nti ejjini abantu tebajja kujja kubanga bw'ogamba ejjini abantu batya naye singa okyusa ejjini lino n'oliyita Katonda abantu bajja kujja yes abantu bajja kujja kubanga onoogenda mu Tanzania n'ogula ejjini lyo ejjembe lyo abantu n'obasolozaamu sente bimu 10 n'ebiwa e Bulaaya nga wayise omuweereza wa Katonda naye nga gwe Katonda gw'oweereza yejjini oba ejjembe ati ejjembe lino bw'oba olireese nga togenze kukola nga bamaama fiina kubanga bamaama fiina ye avaayo mu lwatu naye ono sitaani owakakati kati mulongooseemu aba alina linnya lya Katonda yeteekako erinnya lya Katonda kubanga akimanyi lyerikola ayagala kuwamba awambe bano abantu abalina endowooza zaabwe nti bwe tujja eno owa Katonda nti tuddusa eri mu nsi tubadde tulina bye tutayina njagala kuzimba nnyumba nnungi njagala kulinnya nnyonyi genda mu Amerika njagala kwambala bulungi kakati nina okujja kw'ono alina kyenjagala alina Katonda alina kyenjagala okuwulira kumbe kakati ye alina ki alina jjini gyayita Katonda kyova olaba aliwo omusumba yaŋŋamba nti bino nga we tugenda mu kanisa oli n'akubuuzaako n'omugamba nti Mukama waffe yeebazibwe ye nga atakiwagira ekyogamba nti Mukama waffe yeebazibwe ye nga ajja kubuuza nti Mukama wamwani gw'ogamba Mukama wamwani kubanga ojja kugenda ogamba omusajja Mukama waffe yeebazibwe nga Mukama we jjini nga ye alina Mukama gw'agamba ati gw'ogamba Mukama waffe era oli n'agamba mbu tulina gamba Yesu yeebazibwe nga tusooke tuddeyo ku wali emabega tubadde tulina ekintu kyesomesa ku kimu ky'ekkumi nti bambi kimu ky'ekkumi n'ebiweba bitegeeza kwagala nti omulembe guli nga tuguvuddemu kati guno omulala gwa ssente guliwo omulembe tegwali mu ndwadde wadde zaaliwo si nnyo nga kati kubanga abantu baali balya nga balya kiri kyennyini Katonda kye yatonda ebiseera tebabanga ndwadde zaaliwo endwadde ezaaliwo zaali ndwadde zino kwegamba omuntu asobola okubeera crippled ze zaaliwo nga kisaani kyamufuula ali crippled yagongobala wama nawulirako nti ne simanga guno omusujja ogw'ensiri nagwo gwennyini guli wano mu Afirika guli wano era mu bazungu kakati luli ebintu ebisinga tebyayina bulabe ku muntu ebisolo tebyayina bulabe ku muntu baali ba mukwano baabeeranga ba mikwano njagala kubuulira nti ensiri okuluma n'osanga mu nnyumba mujjuddemu ensiri ne zikuluma n'olwala n'oziyimumi nako kaba kabonero kakulaga nti oli muwambe
muwambe waki sirinze mmanyi oba togadde ebiku okulumba mu nyumba n'ofuya ebiku tebifa mu kitanda kyo nako kabonero ka buwambe. ebiku byakuwamba dda. Kabonero ka kitegeeza omulabe yakuwamba. Mulabe ki? Sitaani. Kaba kabonero kategeeza nti wawambibwa ng'ofuuyira ebiku tebiggwa. Kabonero ka buwambe. Emmese bw'okukulumba agamese ne gajjula mu nyumba yo nga ne bw'otega kamaso akanyobwa emmese tesobola kukali. Ziseka busese. Ako nako kabonero namba wano nti omulabe yakuwamba dda yakwefuuza. Otega bulungi. Ensekere. Okubeera n'ensekere mu ngoyi mu mutwe. Ensekere. Kanako kabonero nti guli muwambe. Kabonero ka buwambe wenoonye bulungi nti newankubadde osaba newankubadde osiiba tonaba kuggulawo wali tonaba kuba connected ne Katonda. Yes, kubanga neighbor asobola kuba n'ebiku naye ng'ebiwo tebiyingirayo. Singa oba olina enkolagana ne Katonda nga wasumulwa neighbor asobola kuba abiyina n'abifulumya n'abikukumuliro ng'ebiwo tebisobola kuyingirayo. Ab'emizigo basse kubanga gwe ngenkolagana yo ne Katonda direct. Tojja wano lwakweraga, tojja mu kyaki lwakweraga nti kubanga oyambadde ekiteteeyi kya bbeeyi. Tojja mu kyaki kweraga lwakuba olina engalo. Abamu bajja mu kyaki kweraga lwakaviiri kakoze. Omukyala asobola kukola akaviiri ke oba ka mitwalo 10 oba ka mitwalo 6 n'agenda di bandabe. Bandabe ng'akoze akaviiri. Bw'agula olugoye olupya ng'agula kitoko challenge. Kati abamu bajja babalabe. Kati bwe tuddayo wali kimu ekibaleeta okusaba abamu. Kati bwe tuddayo wali kimu 10 kyali kitegeeza love. Kubanga kimu 10 Bibuli gambe muleete bimbi 10 n'ebiweebwayo mu nyumba yange mbeeremu emmere. Nti bw'onooleeta ebintu bino tujja ffenna kuŋŋaana nga waliwo atasobola kulya kyemisana. Ng'akwata sepiki n'agiteekamu amayinja ng'abaana bagume nti afumba okutuusa olw'eggulu kubanga alina ssente zaakulya lw'eggulu akawunga. Balya kimu sawa bajja kalya saawa nga 9 awo oba 8 bazibikire ekyenkye amayinja aba abaguumiika nti mugume eneeto maama enjala eno mayi neetera okujja kati bw'alaba essaawa zineeta okujja kati ng'abagagenda muzanyi ng'agoya akawunga. Bino bimu bye10 bye baleeta bino kitegeeza abantu balya oli aleese emitwalo gye10 azze n'awaayo n'okwagala kwe kuno kwonna. Kati laba okwagala bw'akuteeka ku musumba omu. Laba omusumba omu n'akuŋŋaana ekisero kya ssente kawumbi kalamba ye n'atwala wakawo mukiza mukyala we n'omwana we. Omusumba nze bwe mba nina kyenjagala agenda kuŋŋamba saba Katonda akole. Omusumba ye waba alina kyayagala tugeze oba kuzimba oba kutereeza ki oba emmoloka ya kyaki yatomedde bikigitereeza agenda tusonza ssente ye tasaba Mukama amuwe atereze ebibye oba kyaki erina ebbaateri avuddeko beetonnya oba mu bulamu nzigi oba madinisa ndebirwamu agenda saba mmwe kyokka ye waba ayagala emmotoka eyiye ku bubwe musonde emmoloka y'omusumba. Ye lwaki tasaba Mukama naye n'amuwa? Ye lwaki asaba? Lwaki tasaba Mukama n'amuwa? Naggambye nti abasumba abamu bajja balina endowooza zaabwe, abamu bajja nga tebalina mirimu nga talina mulimu ddala ddala talina kyakuddako nga Katonda tamutumanga talootangako Katonda amutumye naye yajja n'akola kyaki nga talina kiddako. Talina mulimu talina kaayina naye n'agenda wa musumba omu neyeegomba n'agamba naye nange bwenteeka wali tebasobola kujja enkoona ebiwempe byange sobola okufuna. N'agenda n'afuna Bayibuli n'aggyamu byawandiikibwa n'akwata ebyawandiikibwa n'agenda nabyo naye nga talina Katonda bw'aweereza. N'afuna ne gino emizindaalo gikyagi n'afuna emizindaalo egisobola okuwogana kati awogana n'ayisamu ennyina eddoboozi n'alikyusa. Omuziki wali abantu bajja batema dansi kati n'akuŋŋaanya abantu. Kati omuntu oyo agenda kutwala abantu mu kuzikirira, agenda kubuza abantu kubanga ebimu 10 n'ebiweebwayo tetugaanye nti bwe nzijja n'entandika kyaki nze musumba nze mutwe kale nze kabona oba Katonda gweyogera naye kubanga bwe yali yayogera nange Katonda tewaliiyo. Tutegeeza Katonda bw'aba yayogera nange Katonda yali kwagala
bw'aba yaddira okwagala kwo n'akussa mu nze nti kiba kitegeeza nti nze yanteekawo nina okugaziya obwakabaka obw'ekitangaala. naye tubaawula tutya nti Ate ono okubaawula mulonde Eh, ono mukozi wa ssente omukozi wa nze ndaba ssente. bonna beebamu Akati gwe bw'olaba bamutwinamu ebikolwa era ekintu ekyo baakibuuzaako ne Yesu n'agamba Mukama waffe tuli balabirawo abantu abo abatuufu n'abagamba muli balabira ku bikolwa byabwe ebikolwa bye bakola mwe mulabira ebikolwa byabwe. Naga nti nze naliko n'omusumba tujja kuddayo wali ku kimu kyekumi naliko n'omusumba ng'omusumba yayimirira wali asimbisa abantu leero nagamba kati gwe ayagala kuwaayo emitwalo 10 jangu osimbe wano kati gwawaayo akakadde jangu musimbe wano akakadde kadi jangu wano jangu osige mu mafuta jangu osige mu mafuta kati gwokya amafuta gwokya asookawo dduka misinde asookawo kakadde amafuta otyo gwe wakakadde jangu nga gakyayokya muyinza n'okudduka bamuntu atomeranga obutebe agamba dduka misinde jangu amangu ani asooka okulayini nga bajja abakakadde bwemala okugwayo abakakadde kati agamba ani ene emitwalo 10 naawe jangu osige mu mafuta gano agabadde kakakadde jangu osige mu mafuta nabo ne badduka ne bajja newaggwayo tayagala zonna kuzirekayo ne baggwayo bwe baggwayo agamba mitwalo 5 kati nammwe mafuta amafuta gegamu ali mujjawo emitwalo 5 musimba era tabalekaayo agamba kakati ab'omutwalo nammwe mafuta gegamu paka kulwasa nekujja akati bwe musigale n'agamba akati gwe oyagala kutwala kikolimu ayagala kutwala kikolimu oliayo otudde mu katebe ono yena katemba mu kyaki oteya bulungi kisinziira abantu bano bwe baali bajja mu buweereza buli omu yakulira mu famiri ya njawulo ng'omwoyo omutukuvu tebayinayo omu we bubuzaabuzira nti bano bwe twandirabye nga abatali batuufu kubanga agambye tuli balabira ku bikolwa byabwe tubalaba baba n'ebibiina binene okusinga ate ku balala bwe twandirabye ate ng'oba abatuufu ekyo Yesu yakyogerako yagamba mwegenderezenga ekizimbulukusa ky'Abafalisaayo n'Abasaddukayo kati gweojo weegendereze ekizimbulukusa kitegeeza ki ekizimbulukusa booster yes that's a booster kitegeeza nti osobola kukwesa akantu katono osobola okwesa akantu katono n'ojjamu ekinene ekyo Yesu kye yali ategeeza nti mwegendereze ekizimbulukusa ky'Abafalisaayo n'Abasaddukayo yali ategeeza nti mmwe abalonde mwegendereze we musanga abantu abangi todduka misinde kubanga osanze abantu abangi yimirira okozese oba osaba omwoyo mutukuvu osabe Katonda akulage kyekiri awo kubanga ye yagamba nti essega bwezikuŋŋaanira n'omulambo weegubeera yakozesa ekigambo essega bw'olisanga essega zikuŋŋaanye awo tewali kintu kirungi wabeerawo ekifu kubanga essega tezikwata kintu kiramu zirya kifu ensega ebinyonyi nti bw'osanga bikuŋŋaanye mmanyaawo tewali kintu kirungi naye tekitegeeza nti bw'osanga ekkuŋŋaaniro lyonna nti waliwo ekibi naye yakozesa essega yakozesa ensega wezikuŋŋaanira n'omulambo weegubeera akabonero kana okuwaayo njagala kusomesaawo nnyo okuwaayo kabonero kakwagala ekyo nakifunye dda kubanga bwetugenda mu ebibala eby'omwoyo mutukuvu ekibala ekisooka kubeera kwagala ekyo kyekibala namba 1 bw'otunuulira ono akuŋŋaanyiza abantu abo bangi ayina okwagala ono ayagala abantu bw'aba ayagala okwagala akikozesa kwogera bwogezi ebikolwa bye biri bitya kubanga okwagala si kigambo bugambo kubanga katulina abafere bangi omwana asobola kuvaayo ng'ayambadde muwala anyirira n'agamba I love you dear nga naye ekigambo kyakozeseza kwagala tayagala gwe ayagala nsawoyo ayagala sente zo asobola kugamba nkwagala
naye ng'ekigambo kyakozeseza okwagala tayagala ggwe nga ggwe naye gwe jangu enkyo okumukyalirako nga toyina kwoyina olabe ng'akozeseza nti nkwagala naye nga yina kyakwagalako oba ayagala bulamu bwo kubanga bonna abantu abajja kutwala n'abawamba abantu bakozesa bulabo asobola okubana ng'ayagala omwana agenda musaddaaka najja n'akalabo buswiti ate okwagala kuno nakwo abantu balina kwegendesereza kubanga okwagala nakwo kuli mu kuwamba y'ensonga lwaki nti omulokole omutuufu yandibadde n'ebintu bino bisatu wammanga amagezi okumanya n'okutegeera tokozesa nnyo maddu okujja okudduka misinde kubanga olengedde nti bantu bakuŋŋaanye nti basoma bayibuli nti bayogera linnya lya yesu toyanguwa mangu beera muntu ng'ali sensitive ng'oyinamu sensi eri ey'obwakatonda ate banene abatuteega ku zi streets nga batugamba nti tugende tusabireko mu kanisa gaabwe ekyo kyo kiri kiti akati akuteega ku street anteega ku street nampana obupapula ndagiriro bano bavubi olwona batukubira amasimu ati nkugamba nti bano bavubi omuvubi singa akwata akatimba n'akateeka mu nnyanja tolowooza nti ajja kuvubayo ngege yokka tajja kuvuba ngege yokka kati omuvubi ye omulimu gwe kuvuba naye tetumanyi kikyavuba naye ayinza okuba nekenyi tamanyi kyavuba alabirawo nga kiri mu katimba kati banaakuteega nagamba jangu osabire yaffe kuba kuvuba ezo zonna connection ezo zonna trap kati bonna bajja kujja bakozesa linnya eryo nagambye olwokusooka erinnya lya yesu kubanga bwe yasoma bayibuli kyeyafuna mu bayibuli kyabuulira kubanga abantu bonna ababuulira enjiri abasinga tebalina experience emala kubanga abasinga tebalina connection ne katonda abaliwo kati abasinga tebalina connection ne katonda wabula connection bagirina mu byawandiikibwa omuntu asobola kusoma ekyawandiikibwa n'amanya ebyawandiikibwa ne bibuli yonna n'agimala naye n'asigala nga musaddaasi w'abantu ng'ebikolwa tebinakyuka kati nga kinasoma kukolerako sente okulokoka kirala n'okukyuka kirala emirimu giri egyo ebiri okulokoka nsobola okulokoka nekiggwa okulokoka osobola kulokoka n'otandika kgenda kwefuula mulokole naye ng'okyatwala abawala mu loogi okyatwala abakazi mu loogi okyabba n'okubba okyalaba sente z'omuntu zifulumire mu nsawo n'ozisikayo nigoga ndi mulokole buno omusimu webeeresalesa mu kyaki ate buno omulembe sitaani akikozesa okutwala abantu mugeera yes erinnya eryo bayibuli mu kubikkulirwa egamba nti olina erinnya ery'okubeera omulamu naye ng'oli mufu kati erinnya eryo obulokole abasinga kati sitaani naye alyambala erinnya eryo n'alikozesa okutwala abantu mugeera kubanga akimanyi nti bw'anajja n'oweeyita mulokole n'ogenda ku bannayiba ojja kuziyizaayo abantu ng'asatu nga tebalokose kubisinze ku bikolwa bimulokole byokola setaani ye nga ye okweyita omulokole takiinaako buzibu ate tekiyinza mugoba ate tekiyinza mumenyako olugwalo n'olwo wekibanga kimukolera byayaki sitaani okweyita mulokole tekiyinza nakumujja muli tekiyinza nakumuyigula ttamu ng'okweyita mulokole gwe gwabasinga okwagala kubanga yayagala akuteekemu emirimu gye obeere muli naye akati okubeera mulokole nze mbagamba abana abantu nti okweyita mulokole kibi ate kibi nnyo nga towakyuka kakati okukyusibwa kyetwagala nnyo ekikulu wali kwe kukyusibwa wakyusibwa ate bw'oba wakyusibwa tojja kusooka kuwandiika bbaluwa kwerangerera tuli kulabira ku bikolwa bye kubanga bw'oba wakyusibwa ne mu kika kyo n'abaganzi bo benyini bewayagalanga basobola okuyita musiru bewayagalanga bewakwananga bewabbiranga sente bewabbanga bakuyita musiru guli yasiruwala ate okimanyi bayibuli egamba nti obusirusiru bw'abantu ge magezi ga katonda ate amagezi g'abantu bwe busirusiru eri katonda buli bw'okyuka abantu bakuyita musiru kubanga oyinza kuba oli muwala fala kubanga oyinza kuba wayambalanga mini
Simini wayambalanga mini. Kati bw'oyambala ebiwanvu ofuuka fala. Omwana fala n'omuwala mami yali mugezi kati fala. Abantu abasinga tebabyagala ebyo. Kubayita fala. Nga wasiiganga emimwa nga tokyagisiiga kati obeera fala. Kubanga gwe ensi ekwagala ng'okola ebyayo ebigifaanana. Ofiitinge mu society. Andi ekigambo mulokole kisitowa. Ate kyakukolerera. Sikutwala butwazi. Kubanga abasinga twamanyire twasomayo ekyawandiikibwa mu Bayibuli kigamba nti omuntu akkiriza na mutima gwe n'ayatula n'akamwa ke kiwedde. Maama bammeka abaatula? Nsobola okujja saawa zonna oteekawo katiiro n'enjatula Yesu okubeera omulokozi wa. Naye ne ntuuka wali ne nsanga omukyala asitula akasimu ke n'enkamunyakolako ne ngenda nako. Naye ne musigala mumanyi nti wannakola ki nalokoka. Omuntu bw'alokokanga mugoberera olabe. Totunuulira wano kubanga afukamidde asaba. Tutunuulira kubanga asiiba. Ebikolwa bye. Kubanga omuntu ono bw'amala okulokoka sitaani gwe yeetaagira ddala okusinga oli atanalokoka. Sitaani ayagala nnyo okukozesa ono agamba nti mulokole. Oli bw'atayagala ate amwagaza akyere olwedda amukolera. Kati naye ayagala kukolerako mu linnya lino ery'obulokole, ayagala kukolerako mu kyambalo ekyeru. Alabe ebinyuma naye okutambuzeeko omuleete ne mu kyakyeru atwaleko omuleeteko neno mu kyaki okutambuzeeko ebyo sitaani byayagala alambule naye akolere agende ne ku kituuti ate atwaleko ne kasente koono anayimba mu kwaya. Afune no kuminyama kuminyama omulokole kali akawala akalokoka akabadde keekuumye kabaze emyezi 10 tekeebaka na musajja. Kali akabadde keekuuma tekagenda n'abalenzi bali abakawaayo mutwalo. Setaani ako kajjamu ate asembera wano mulokole era erivuka mulokole ng'asembera akasemberedde. Kali ajaga Mukama yeebazibwa Oluganda amiina twalokoka Yesu jangu tutambulemu tugendere mu kafe Javazi tusome Bayibuli tulyeyo ekyokulya. Kati okuva eri ng'obuzeebwe ng'atandika kubujja ate mulokole. Ono batalina kyasuubira kirala. Okukakana ng'emirimu gyagituukiriza mu ono. Ono yali asiiba, omuwala yali asiiba nga takyasiiba. Omuwala yali asaba nga takyasaba. Muloba ndoza nga tumaliriza. Obubaka bw'osembyayo ku kimu eky'ekkumi. Kati nga tumaliriza obubaka bw'ensembyayo ku kimu ky'ekkumi. Ekigendererwa ky'ekimu ky'ekkumi kwali kwagala. Nti bwe mba ndeese emitwalo 5 oli n'aleeta kakadde oli n'aleeta emitwalo 10 oli n'aleeta mmeka bazireeta mu maaso g'omusumba nti baba bazireese mu maaso ga Katonda kubanga Katonda yeerowooza omusumba ono n'amulonda nti ye taliiko kamogo ate okubanga taliiko kyakunenyezebwa kyonna bwe bakuyita omusumba oteeka okubanga toliko kyakunenyezebwa kyonna. Nga nga abasumba be oteeka okuba oli mwegendereza oteeka okuba oli mu mukwata mpola ng'ebigambo byo by'oyogera osooka bisengejja. Kati ekitwaliza mu kimu ky'ekkumi kitegeeza kubanga yagamba nti kyakulibwako abantu bano munnamawanga mulekwa ne nnamwandu. Bino ebiweebwayo munnamawanga mulekwa ne nnamwandu be balina kulya kyekumi balina okukiri. Munnamawanga mulekwa ne nnamwandu tutegeeza tubizingira wamu nti bano abantu abatalina mwasirizi abatalina mirimu. Tukiwumbawumba tugenda kimanya abatalina mirimu nti kakati nti musumba ono ku kyalo yajja kuba nti Katonda. Abantu bwe banaddukanga bayingidde mu kizimbe Katonda werowooza kuteeka erinnya lye bazze kuyambibwa. Okuyambibwa ki? Ebizibu byabwe eby'omwoyo n'eby'omubiri. Kubanga waliwo omuntu ajja nga bamugobye mu nnyumba ate nga musumba ono alina abantu omutwalo gumu mu kyaki. Asobola okulemera okuyamba ono. Kati nga tumaliriza amakulu g'okuwaayo ekimu ky'ekkumi kitegeeza kwagala. Musumba akikozese okuyamba bana abantu kubanga Katonda talya ssente. Tolina ogenda musanga kulya ssente. Katonda bwe tubeera n'okwagala kwa Katonda
butereevu tubeera connected eri eggulu kati ekitegeeza Katonda kwagala. Kati nga tumaliriza enamba yange y'essimu eri 075 6 55 09 66. Kati gwe olina ekizibu andaba bw'oba olina ekizibu era mane nakubuuza enamba agikubako nga kiki bw'oba olina ekizibu nga n'oba kiba kifaanana kitya. Waliwo abantu agamba nti alina amagini gamusumbuwa. Abantu ebizibu bye basinga oba nabyo bya bwavu na ssente. Anti kakati biva mu mwoyo. Kakati olwo mbawa namba y'essimu gw'ayine ebizibu kuba ku namba y'essimu eyo. Ojje ofiisi yange eri Kirabulindo, nja kukusabira Mukama Katonda ajja kukusumulula. Kubanga Mukama Katonda yannonda yampa obuyinza. Omuntu osobola omugobako ejjini, osobola okugoba ejjembe, osobola kugoba eddoko lyonna. Katonda yampa obuyinza. So nsigadde ndi amannya gange Mirembe Robert Tusingwire ng'amannya gange. Mukama Katonda omutukuvu abampeera omukisa. Bye bye. Toyanziza tusinkane mu kitundu ekigenda okuddako weekuumire ku mukutu. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.